gy'amawulire ku ssaawa zino 11:30. Polisi y'Obusoga y'Omumambuka efulumizza alipoota ekwata ku misango okabasanya abaana kweyongedde nnyo ku misango 245 wakati w'omwezi ogwa January okutuuka mwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Emisango 72 gyokka gye gyatuukako mu kooti. Tiimu y'abakyala eya Shikrens tegenda kwetaba mu mpaka ez'omupiira gw'abakyala omwaka guno egigenda okubeerawo e Botswana. Palamenti eyagala lipoota ennyonnyola ensonga lwaki okuva eri minisita ow'ebyemizannyo. Badde Nabicu Salima. Egwanga obupozi gwe banaayita si state minister wa sports gwe bajja okuyita. So tukatulinde ffe tulinze emisango gy'abaana abatana bakwetuuka mukabasanyiza nnyo abaana baffe. N'abaana banne abaana b'ennaku zino bansobera omwana akulaba omusinga n'emyaka n'akunyigira eriiso babeereetako abaana b'ennaku zino okabasanya myaka emeka gye tugamba okabasanya obeera okabasanyiza omwana abatana bakwetuuka ekizibu abatana bakwetuuka babeereetako era ate kati waliwo bano aba 16 naye ng'alinga wa 22 tusaba bategeera byana biri awo sebo waliwo abe 17 n'ekitundu awo ng'alinga wa 25 naye ugenda omwetegereza bodi bakusibira ate bwerere naye amasomero bambi gagezezzaako okuliisa abaana bakomyewo naye baba abakazi abafumbo batandise okwekubira enduulu bagamba nti ekyatujjidde